Kabaka bwe yasindise bwe sigenda badde mu abusome bulungi nnyo ya ugamba talina muntu gwakkiriziganye naye muli yake mubbi amenye endagaano ezoogerwa oba ezaakolebwa. Abatamanyi endagaano edda ennyo mu Buganda abantu baakolanga endagaano bwe battiranga omukago. Okutta omukago famire zattanga omukago okusinziira ku mbeera gye bawangaddemu ku kyalo ng'okuuma ebyama. Naye ennaku zino tewakyali mikago olw'ensonga nti abantu beeyagaliza nnyo n'obulyake bungi. Edda nga n'abakyala babasigiranga abafamire nkumira omukyalo nkumira ebintu byange bino nkumira ekiramo kyange. Kati ennaku zino kizibu nnyo okusanga n'omusosodooti yeesigibwa okuteresa ekyama. Edda nno abantu abakuzi abasinga obungi baabiranga basosodooti baweereza ba Katonda nga musajja mukulu bw'afa bw'aba talina muntu gwe yeesiga mu famire oba mu community yakwatanga famire ye n'agirekera kereziya oba kyaki oba omuzikiti bakuze abaana be n'okutambuza emmaali ye mpaka abaana be banaakola okwetegereza. Ne ku bannaddiini abali mu Uganda essaawa zino kizibu nnyo bateresa oba okubaleka bakuze abaana bo kizibu nnyo emize eweddewo. Bannabyabufuzi kye kimu, bannayuganda kye kimu n'abantu be tuwangaala nabo. Kati kiki ekireese obuzibu? Ekireese obuzibu amazima gatandise okulwanagana n'obulimba. Nkiddamu amazima gatandise okulwanagana n'obulimba. Amazima gatandise okulwanagana n'obulimba. Wano wagenda okulya n'okkomba essuwaani kutya. Nzize mba nnyonnyola botya abasajja bano gye beesiba emmengo era ne batufutobbalako omuli eyeeyita Katikkiro Charles Peter Mayiga nga musajja Munyarwanda awedde atonye emmooli weppo n'omusajja ono eyeeyita Mathias Mpuuga Nsamba n'akabinja kaabwe konna. Abasajja bano bali mu bubinja obuli mu kintu kye tuyita status quo nga bo tebasobola kuvaawo ng'obubbi bwe bafunyemu n'okugaggawala n'okukola mission enteeketeeke bazimanyi kye bali era kye bakola eri eggwanga lyabwe lye beekwekamu ery'Abaganda ng'ate Banyarwanda. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II azze lunye ng'abalaga obubonero newankubadde nti bajjajjaffe abaasembayo okumanya obukolere obukozesebwa abafuzi b'ennono okubategeeza nti embeera si nnuŋŋamu abasinga obungi tebakyaliwo. Abaliwo bakirabanga ekintu ky'okuzannyira bibuuza nti kino kibadde kitya naye Ssaabasajja Kabaka abasindikira bubaka. Gye buvudde Katonda Ssaabasajja Kabaka abadde ng'atambula yekka ng'agenda okulambula ebifo by'enjawulo akabonero kakulaga nti abali mu Mmengo takyalina gwe yeesiga. Obaka bwe yasindise ku mutimbagano bw'akulaze nti abadde yeeyite w'ekitiibwa bayite b'ekitiibwa Mmengo bonna baffere babbi takkiriziganye nabo. Mumpulidde bulungi nnyo? Mumpulidde bulungi nnyo? N'obubaka obusomeddwa ow'ekitiibwa Katikkiro eyawummula Mulwanyamuli Ssemwogerere mu Ekereziya Rubaga bukulaze bulungi nnyo nti omusajja afutubadde Mmengo baamugoba dda alemeddewo ku biragiro bya Salimu Sale ne Museveni nga bamugobawo dda. Y'ensonga lwaki nabagamba nti wiiki nga bbiri olwo abasajja baakola enteekateeka esanyawo Ssaabasajja Kabaka mu lugendo lwe lwatannadda okuba nti bo basigaza obuyinza. Naye nga nabagamba nti ekikutta obudde tekinnabuta. Buli ali mu lukolo okwagala okusuula Obuganda yennyini yajja okugwa kubanga luyagaliza muko kitalo lumaliriza lusennyuko. Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga muggwe mu Banyarwanda ennamba mwoli ke kamu ku kabinja k'Abanyarwanda abasalawo ku nsonga ani alina okufa n'ani alina okubeerawo. Emivuyo mingi egiri Emmengo egy'okutunda amataka gakagenderere. Emivuyo mingi nnyo egy'okutta abalangira bambejja ab'ensonga nga kagenderere. Emivuyo mingi egy'okuteeka ensowole mu Buganda ng'okimanyi bulungi nnyo kagenderere. Emivuyo mingi nnyo egy'okuga buli Muganda yenna eyalinamu enkizo ng'ategeera mu Bwakabaka ekyo ky'okikoze bitundu 100 ku 100 okituukiriza. Emivuyo mingi egy'okulwanyisa Abaganda bannakabala abandibadde bakola omulimu gw'okuzibula n'okuzuukusa bazzukulu bannaabwe abannambi abaawunikibwa gw'ekyo kikoze. Y'ensonga lwaki nti rediyo gye muyita CBS mwagyeddiza, y'ensonga lwaki BBS TV gye muyita nti ya Kabaka mwagyeddiza. Ng'abasajja n'abakazi bonna abadde bajja okwogera ku nsonga ez'okusa Baganda tembayita ku TV ate muleetako basajja Banyarwanda bannammwe ate okusuulira ddala Obuganda obuwunikira ddala omulundi ogusembayo. Naye tubagamba ekigambo kimu ekikutta obudde kigenda bbuta. Nga bwe nzize nkola n'enswaza abasajja bonna
Mayigo sigazzaako butikiti butono nnyo ensooka ojambula naye kwambula ogitegeere. Ndi wano okutegeeza abazaana ba Kabaka mwenna abali mu nsi z'Abamagulumeeru. Buli mukungu yenna eyalondebwa kakiiko akagamba nti ke kakwasaganya ensonga za Ssaabasajja Kabaka mu masaza gonna agali mu nsi z'Abamagulumeeru. Abasajja abo ebitundu 99 ku buli 100 bakozi ba Museveni ono ye coordinator waabwe nkiddamu. Abasajja bonna abalondebwa bingi nti oli Canada, bingi nti oli mu Amerika, oli mu Bungereza, oli mu Europe nga bakulonda kakiiko. Akakiiko nga bakulondako okimanyi oweerezayo ssere kubanga ebyo tuyita status quo. Yensonga lwaki nti abasajja abaali bamanyi ensonga z'Obwakabaka bonna baasuulibwa ebbali ne kusigalako abafere ba Museveni be bakola ku nsonga ezo. Kizibu nnyo n'okulaba omuntu yenna avaayo okwogera ku nsonga za Buganda wadde ebbanga liweze nga nziza nzogera kubanga bakimanyi nti ekintu ky'enkuba kinene nnyo mukitegedde bulungi nnyo. Nazzikono mu Buganda bw'avangayo okwogeza eddoboozi olw'effugabbi, obutemu, obukyayi n'okutta abantu okwetoola eggwanga lyonna. Kiki ekyatuukawo kubanga baateeka abakozi ba Museveni abatayagala muntu yenna ayogere ku nsonga ezo. Kati gwe ali mu diaspora njala kutegeeza. Bw'obanga ogaa nti oweereza Ssaabasajja Kabaka oli ku kikyamu oweereza Mayiga ng'omuntu obiragiro bya Mukama we Museveni. Nammwe abali mu Buganda abagaa nti muweereza Ssaabasajja Kabaka temuweereza Kabaka, muweerezayo Sseeri ne Salimu Sale nga Mayiga ye coordinator bakola ebintu ebyo. Yensonga lwaki emikolo mingi gikolebwa mu Buganda ng'ate tegirina kyejjongera ku Buganda ojjo gikola ki? Ogiraga nti erina gyeraga. Njala sooka kubuuza gwe omuntu ali eyo. Ne oba ozimba nnyumba yo yakusulamu ogizimbira emyaka ekitono ennyo ena nga ssente zikubuze. Naye n'amasiro g'Abassekabaka e Kasubi gakutte omwaka gwa 14 tegaggwanga. Ssaabasajja Kabaka bukyanga lubanga lwa Mmindi baagaana omuzimbira ekibuga ekiki mu Bwakabaka. Naye ate nabalaga ekibuga nabalaga olubiri bazimba ng'ate lwa muntu oyo omu kubalindiridde nalubalaga bulungi nnyo. Kivundu lwaki bakola enteekateeka zaabwe mu mpola mpola okusula Ssaabasajja Kabaka bo bayiseewe bagenda kikola batya era kyekiddako. Kati mumpulirize. Gwabadde tamanyi programu yonna gikoze nga lyato lya Nuwa egenda buli eri Omuganda omunyolo omusoga ompulirize bulungi nnyo. Mubadde mwena kye mutamanyi kankibagambe mu mulimu kye muli nsasula gye bujjako naye nga nkyogedde nze byange mbyogera kate ng'omusezi agula Siyani nembireka wano bwe bituukawo. Naye eyo nga sinagenda kutuukayo. Njagala twawule ekitakambagga wakati w'eppeera n'entula. Njagala mwawule omukulembeze n'omuntu nakigwanyizi nga sinagenda wali mbadde ngendo bali. Njagala mwawule omukulembeze ne nakigwanyizi. Olwalwo badde olunaku lw'amazuukira era abantu abawerako wadde obubaka. Njagala owulire obubaka bwa Kyagulanyi ng'omukulembeze era omulondeko eddusu. Owulire obubaka bwa nakigwanyizi. Ogenda kuwulira Tony ebigambo byayogera okujeregerera ne mu bigambo byagenda okwogera mwogenda okujja ekigambo ekituufu kye bayita status quo okitegeere era omanye lwaki abantu bano baatula emmengo okusalawo okukola emirimu gino nga tewali gwe beebuuzizaako. Nsooke bwa Kyagulanyi. Njagala okwaniriza ennyo omukulembeze w'ekibiina kya Nuupu Honorable Kyagulanyi Robert Sentamu ali wano mu makkati gaffe. Mukadde waffe Ssaabasumba wamu n'obukulembeze bw'Eklezia bwonna, mukadde waffe Katikkiro yawummula Musukulumu Joseph Mulanya Mulise Mogerere n'obukulembeze okuva e Mengo bwonna, Sebo Honorable Minister wamu n'abakulembeze okuva mu gavumenti ya wakati mwenna, bakristu bannaffe mwenna, basebo ne bannyabo, Omukama mulungi era obudde bwonna. Nange nsaba nzikirizibwe nga eddoboozi lyange ku maloboozi gonna okubayozayoza
okutuuka ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo n'okubaagaliza okusanyuka kwonna. Ssaabasumba yakyogeddeko nti ennaku zino abavubuka basanyuka paka kuwulira bubi. Mbaagaliza essanyu eri amazuukira era ne obubaka obwa Mukama waffe mu kuzuukira bubukale mu ffe, tweze obujja mu kwagalana, mu kusonyiwagana naye n'okusingira ddala mu kutambulira mu mazima n'obwenkanya. Ekyo no kifuule abakatoliki abalungi abasaanidde okusembera ku mmeeza y'Omukama. Njagala n'okutwala omukisa guno okuyozaayoza Ssaabakristu mukyala mwaka munnange, tukwenyumirizaamu nnyo naddala ffe abeegayaaza. Twegaayooga nnyo munnaffe nga naffe abeegayaaza bwe tweyogaayogera wamu naawe. Katwalina omukisa guno okusaasira famire ya mukadde waffe Gerard Mayanja ne maama awamu ne Mayanja famire yonna, omwo mwe muva muganda waffe Joseph Mayanja amanyiddwa nga Jose Chameleone, Douglas Mayanja amanyiddwa nga Wizo, Pius Mayanja amanyiddwa nga Palaso n'abalala. Olunaku lwajjo baafiiriddwa mutabani waabwe mukulu waffe Humphrey Mayanja. Tubatuusaako okusaasira kwaffe, tunyolwa wamu nammwe era tusaba Omukama abagumye mu kaseera kano akazibu. Obubaka obw'amazuukira Ssaabasajja Kabaka yabutuwadde era nange nja kwesigama ku bubaka obwo. Sijja kwongera mu kigambo kyonna era sijja kutoolako kigambo kyonna. Mbaagaliza amazuukira ga Mukama waffe abalungi. Omukama abeere nammwe. Oye mukulembeze omuganda munnansi. Kati wulira Waakabano nga ngenda okuzannya Waakabano, njaga wulira ebigambo byagenda okwogera ku lunaku lw'amazuukira. Contest mwabyogeredde, Tony mwabyogeredde ne kye bitegeeza, olyoka otegeere status ko kyetegeeza. Mwe mulowooza mwakubye Mpuuga, temwakubye Mpuuga, mwakubye status ko gye baali baasiba emmengo okutuuka okuttira Ssaabasajja Kabaka mu kisu nga teri muntu yenna anyega, okutuuka okutta abalangira n'abambejja bonna abali mu empeke nga teri anyega, okutta basajja ba Kabaka bonna omu ku omu nga tekuli anyega wadde okwogera ekigambo kyonna. Kati temwakubye bukubidde Mapuuga na Mpuuga, mwakubye status ko. Yensonga lwaki nti bali mu kulwana basasudde ssente ku social media. Wulira mbu ayagala obbagumya ne waggulu gye muwulira ensonga za Kayini ne Aberi balina engeri gye bagenda ozimalirizaamu. Njala kubuuza ani Kayini era ani Aberi ku lunaku lw'amazuukira. Njagala otwala ofumiitirize era obuuza omuntu mu bigambo byayogedde ani Kayini ani Aberi. Programu mbuli mbulange mmengo ani Kayini ani Aberi. Njagala owulirize bulungi nnyo ng'ayogera ebigambo bino engeri feesi gy'agitumizamu ne gyayogera ebigambo bino. Kati awo tuvuddewo kanjongere mu bbanga mu maaso owulire. Akugambye nti abantu abamu tebaakula nabo, tebamanyi ntegeera yaabwe, tebamanyi nneeyisa yaabwe, tebamanyi ndowooza yaabwe. Kati
mu mbeera zaffe ez'Abaganda ez'obuntu ekyatufuulanga Abaganda ab'enjawulo ku mawanga gonna twasomesanga omuntu embeera z'obuntu era n'aziyingirangamu n'azitegeera kaabeere muzze kaabeere mutambuze kaabeere ani kati gw'oyimiridde ogamba nti mukuze n'abangutu nga temubamanyi gwe olaba bwe wakola ne basaka baakulema n'obakolako ebikolobero ate Kyagulanyi gw'otagenda kukola ku bikolobero ffenna abantu betulaba no ku social media betusinga tetubamanyi just tubayiga buyizi era omuntu omutima omulungi omulaba n'omutima omubi omulaba mmwe abasajja abanyarwanda mulina ekizibu kimu mwagala okulengeza buli muntu gwe njala kubuuza be wakula nabo andi bwe muli ku level y'emu era mukazi wo olina mu maka wakula naye gw'owasa ng'oggyeko no Joyce Bagabemmanga era njala kubuuza Joyce Bagabemmanga wakula naye baga tewasanga musange abantu tutambula n'embeera ze tubasanga nazo nego bw'otandika okuvvoola mbwatamu tetumanyi ntegera yaabwe neeyisa yaabwe kubanga tetwakula ffenna okwo kamanyiiro Ssaabasajja Kabaka mu kusooka ng'akuwa ofiisi omufugireko emmengo yali akoze naawe oba yamanyako nti olina emize egyagala bakabasajja ezisaanya ofamire z'abantu yali akimanyi omanyi mwogera nnyo ebiga temusula nti muntu agenda kuddamu akwate mu bigayo mwogedde nkyali mu katambiko olidde message agambye nti atega obusukko yabuvumula mukulu niyo baakabano mwaba mutya mukulu ezengere ezimu ze mwogera si zaffe z'Abaganda teri atega busukko n'abujjanjaba oba n'abuvumula taliyo kubanga obusukko ebiseera ebisinga butega mu masaŋŋanzira katosobola kumanya ani yateze busukko mu masaŋŋanzira oba mu lujjalwo omanya baakabano mweyisa mulinganga obuyonjo bw'atega obusukko yabusya gwe mpuuga de mapuuga bwa Joyce Bagabemmanga obusukko babutega mu lujja lwa muntu oba mu masaŋŋanzira n'obubuuka kati otegeera ani yateze obusukko era otegeera ddi nti banteze obusukko ezo engero z'Ekinyarwanda ze mwazza mu Luganda ezimu nga muzivulula kifuula nnenge tukimanyi nti mwagala kutta Kyagulanyi mwagala kutta Ssaabasajja Kabaka atega obusukko oba ettalo si yakujjanjaba ettalo si yakujjanjaba obusukko do you copy that ezo emboozi Wakayima ne Wango ze munyumyanga mujja engero zammwe ez'ekitemu mu Kinyarwanda muzizza mu Luganda nga mubuzaabuza abantu ekyo kifu atega obusukko si yabujjanjaba oba si yabuvumula muddira engero zammwe ez'Ekinyarwanda ne muzizza mu Luganda naye nga zitegeeza kintu kirala ogambye mugenda kugezaako kyonna kye musobola bwe kinaagaana omufu n'afa mugenda kujja mutegeeza eggwanga nti omufu yafudde kankaddemu wano katono nnyo lindako
bwe kinaalemerera mujja kujja mutegeeze eggwanga nti omulwadde gwe mubadde mujjanjaba afudde, mujje mutwegatteko. Sebo mukulu Mathasi Mpuuga Nsambadde Mpuuga Bwajjoyisi Bagabemmanga, mulwadde ki gwe mugenda okujjanjaba era wanaaba afudde muyite abantu babeegatteko, babegenda beegattako ku ki? Bagenda beegattako ku ki? Sharing a video. No black book sinagikwata ko tukyali eno. Bagenda beegatta ani mulwadde wammwe. Nabagamba ngo yagala okumanya owakabano obutemu munyiize ojja kutegeera owakabano yani. Ono Bwajjoyisi Bagabemmanga akikirya Mityana yafunye obusungu n'atwakaala n'atuggubala n'awandiika ennimi zonna z'amanyi neerabira okuwandiika olulimi lwagamba nti lulimi lwebamuzaalamu oluzaalibwa mu Luganda. Njagala olage post ekiwandiiko kyonna kye yakoze nga kiri mu Luganda ku mukutu gwe nve ku social media. Kaweddemu Mpuuga amaze okukakasa lwatu nti budde bwonna agenda kujja yesimbe ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okwesimba ku Robert Kyagulanyi Ssentamu si lwakuba nti nno Kyagulanyi alina ensobi gye yakoze etajja mu bantu. Kyagulanyi Robert Ssentamu yajjambye obufuzi ng'azze okulwanyisa Nakyemalira ng'ayagala okutuusa eggwanga Uganda lidde mu mikono gya bannannyini lyo. Mpuuga yavaayo n'ava mu DP gye yali ne yeegatta ku Kyagulanyi Robert Ssentamu ng'amugambye, nzikiririza mu ky'okkiririzaamu, njagala tusindikirize omusajja tumutwalaganye. Olunaku olwaleero Mpuuga atandise okulaga sayidi nti ebintu byakola mu NUP tebyawula na bya Museveni byakola mu NRM. Ebintu bya Museveni byakusaanyaawo, ebintu bya Mpuuga nabyo biraga nti bisaanyaawo. Mpuuga obusungu obungi ayagala kusaanyaawo Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba nti Kyagulanyi mwana muto mu by'obufuzi ate ye musajja wattu Mpuuga be bamu ku bakulu ababiruddemu. Bannayuganda kye beebuuza edda nti abakulu ababiruddemu bwe munaavaawo ate oluffe mutulese mutya? Leka tuzimbe abaffe abato ba Kyagulanyi kuba nabo bagenda kutuuka ekiseera bakule babafaanane nga mmwe muli abakulu olwaleero. Kino Mpuuga yakijjamu obusungu era yatandise okuyeekera Kyagulanyi Robert Ssentamu directly. Yavuddeyo n'awo obubaka ng'akakasa nti budde bonna balina omuntu gwe balinze waafiira bagenda kujja bategeeza eggwanga nti kati be baliwo be tubatugoberera. Kyeraga lwatu nti Kyagulanyi Robert Ssentamu musajja wattu ali mu buzibu. Kikakasiddwa nti bannayuganda babadde baagala nnyo Mpuuga nga balowooza nti ali ku lwawe. Okuva lwe yakunamye n'ali obukadde 500 obwa bannayuganda bamwefuulidde tebakyamukkiririzaamu. Wabula akola buli ekisoboka okugula emitima gya bannayuganda abalage nti nze mutuufu, Kyagulanyi Ssentamu byanjogerako bya bulimba. Olwaleero bannayuganda balina essuubi nti Kyagulanyi Ssentamu agenda kutuuka entebe mu ntebe. Bwe bakitegedde batandise omusiiga enziro bano abatamwagaliza. Baagala Kyagulanyi Robert Ssentamu bamuggyewo mu kaseera nga tannaba kutuusa ggwanga Uganda ku nkyukakyuka gye yalisuubiza. Bo bajje n'ekigendererwa ekyabwe babagambe nti Kyagulanyi waavudde, ffe katukwatemu tugenda batuusa entebe mu ntebe kubanga ebirowoozo bya Kyagulanyi byonna tubadde tutambula naye nga tubimanyi bulungi. Olukwe tuluguddemu. Abadde asuubira nti Kyagulanyi Robert Ssentamu aliko omulabe Museveni yekka. Abalabe be bawera kubanga abamu abadde alya nabo mu National Unity Platform. Mulwadde ki gwe banaddaabikire nti yafudde mubeegatteko? Tukyalika video. Ulida
okutabula temukowa tusabira n'otuwabula era bwetuli okuwabula wetusobye netulina mbera yonna yakwekuza era situlina maanyi gasinga gammwe tubasuubiza okusigala tubawize mufu bw'anaafa tujja muziika era tujja babule we tugenda omuwumuza omufu bw'anaafa tujja bategeeza era tujja babuulira wa we tugenda omuwumuza gwe nga ategeera obulungi Mpuuga olina mulwadde ki mu famire yo oba ku baana bo? Mpuuga olina mulwadde ki mu baana bo mu famire yo olina mulwadde ki? Abantu abasinga bw'owuliranga statement y'omuntu gy'akola ddala abasajja omwekengeranya ebigambo by'ayogedde kubanga bo baba bakimanyi. Kati omufu gwe baagala misioni yaabwe y'abantu aba babiri kuliko Ssaabasajja Kabaka kuliko Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga abantu bali mu status ko yaabwe. Kino kye mwakubye temwakubye Mpuuga mwakubidde Mayiga ne ka G20 ne mukubiramu n'abasajja Abanyarwanda bonna abeeta Abaganda. Ndowooza nga ngenda okugenda mu kitabo kino kansooke mbazannyire omu mwe bagamba mbu jagoyita naye nkubulira empisa ze bw'olaba ng'omuntu avudde mu lugendo lw'abafere manya nti yasobola okukubulira abafere abatuufu. Omusajja ono yeewakana mu statement zonna zaakola tayogera ku kintu kye baamuvunaana bassebo ne bannyalo kansooke mbategeeza. Robert Kyagulanyi Ssentamu talina lutalo na lwa muntu yenna nti alwanira bukulembeze mu kibiina nedda. Talwanira bukulembeze wabula alwana buli bwanguzi na bukenozi na nkwe ziri mu kibiina talwanira bukulembeze. Ele nale mutadde sente ku social media mu Kyagulanyi alwanira bukulembeze n'Empuuga ani kubanga President Robert Kyagulanyi Ssentamu ye wa Mpuuga obuyinza kati ate yamu obuyinza ate alwanyisa ate omuntu gwe yawa obuyinza. Ono yenna Mboze byayogedde. Mubaka akiikirira munisipaali y'e Mukono Bridge Namboze nga y'omu ku beetaba mu lukiiko olwasookera ddala olwasalawo ku nsonga za Mpuuga agamba nti weewaawo ensonga za kukosa ekibiina naye tekyalina kirala kyakuzzaako. Nga zino bwe zaavaayo nga bannansi bazyanise nga batuwanise nga paalamenti singa mwami Kyagulanyi yaziraba n'asirika singa kakati era ensi emunenya nti aha naawe kakati ofaananidde ddala b'ovuganya abantu bo bwe babagambako nti balina ekikyamu kye bakoze naawe tonyega kuba kakati raba mwami Museveni naye abantu be baayogerwako ye ababe yabawolereza era bannayuganda banyiivu nnyo. Agusalidde Mpuuga olw'obutawa kibiina mukisa kugonjoola nsonga ze. Okusinziira ku Namboze enkiiko zonna ezizo ziyitibwamu Mpuuga yeetaba mu lumulokka olwasookera ddala era n'abategeeza nti ensonga wakuzigonjola n'abakulira ekibiina. Kakati kasita enkiiko zituula n'otagenda ekiddirira bye bintu okuvaayo nga bwe biri kati ate kiba kyakweryaza amaanya nga tewagenze mu lukiiko ate n'ogamba nti mugaanye okuteeseza ensonga munda ng'ate gwe toze muki mu lukiiko. Kati nsaba bwe tubuuziza Namboze wamu ne Mukaaku oba ekyokuwummuza Mpuuga tekwabadde kuzeemuula kuwabulwa kwa Katikkiro bwe bati bwe bazzeemu. Kati bwe babuuzizza Namboze oba okuwabula kwa Katikkiro Kyagulanyi nti yakunyooma njala kutegeeza bannayuganda mu nsonga z'ebyobufuzi nga Mayiga bw'atavangayo kondeminga mukamaawe Museveni ku kibba ttaka ku kiwamba abantu ku kitemula bantu ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka gy'alimu
Mayiga talina moral authority kwogera ku politics wa Uganda. Talina. Kubanga one, teyandiza Kyagulanyi okuva ku lunaku kulwasooka. Bamugoba ne ku TV ye, bamugoba ne ku radio. Talina waasalira oba ne Uganda. Bamugoba mu office n'alemerawo. Era kyekimu ng'ono kyakoze. Kati Mayiga tosobola kusalira omunna Uganda yenna kubanga gwa mu office kiri mu kyama. Kabaka yakugoba dda. Ekyo kimanyi. Otunze ettaka lya Buganda olimazeewo. Aboogerako be bafa. Abamanyi history bonna bafudde. Kati toyina moral authority. Era n'ababeesinga ku bintu bya Mayiga mumala biseera ng'akunamira mwezi gwe kubanga tajja kulaba. He doesn't have any moral authority to talk about politics in Uganda. Era Mayiga talina moral authority eyogera ku corruption kuba he is the most corrupt official in Uganda. Nga n'ensimbi ezaamu obwenkalo okuzimba amasiro ya zibba. Ng'ettaka lya Buganda lina litunze nga n'ebyapa byamuwa byonna ebiriko n'ebyabula byonna ebisinga baabimuwa n'addamu n'abiguza mu talina moral authority kwogera ku corruption. Kubanga he is the most corrupt official ever Buganda has ever witnessed. Talina moral authority kwogera ku politics.